bwenvaawo njala kuteeka wakalankana kubagamba akalankana kokubiri then tulyoka tuveewo. Alright, akalankana kokubiri kasoma bwe kati. Official NUP chapter South Africa welcomes His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Schedule on 18th July 2025, it will be Friday, venue Johannesburg. 18th of July 2025, Saturday, venue Umtata EC. On 20th July 2025, Sunday, venue Cape Town. Protest vote 2026, stroke Black Thursday, UG. Kale abakulembeze ba people abakulembeze ba national platform saako nekisinde ekya people power abawanga mu gwanga lya South Africa bakutegeeza gwe na Uganda joli nti bajja kubayo n'okwekalakasa ng'ennaku z'omwezi bajja kuba baaniriza omukulembeze mu gwanga lya South Africa mu mwezi ogw'omusanvu ennaku z'omwezi 18 19 n'abiri efo mbasomedde mutegeeze abantu bonna bekikwatako then tulyoke tugende mu maaso ne program eyali obulango babuwedde tuba tusimbudde tugenda mu video eyatuleese obulungi. Alright, kinjaga kusooka okubabuuza video eno erikkiriya gye muli oba terikkiriya? Video erikkiriya gye muli oba terikkiriya? Kinjaga kusooka okumanya. Njala comment nga 5 video erikkiriya sound erikkiriya ekifaananyi kirikkiriya tebagikwatamu tusimbula kubanza wandaba agikwatamu. Nsooke mu nnyonyo video erikkiriya oba terikkiriya? Please obudde tulina butono mbangenda basaba mungambe nti video erikkiriya oba terikkiriya then tugenda tukole ekirala. Sister Rose Mike agambye erikkiriya, Bakulu Wilson agambye erikkiriya. Alright, nakafuna ko basala bagambye erikkiriya. Sentongo Silver erikkiriya. No problem Allah. Okay. Kale katusimbule ne video eya leero. Leero sina kigula rugisi na kalowoozo ngera boss security alert. Ngerege na president. Okusookera ddala njala twala okusasira kwange eri family ya comrade munaffe Damal Ninsime alla gwe yajjuludde comrade wa fono yafudde era ndoza mule kumitimbagana ejinjira mutimbyeko muganda fono yafudde simanyi wa mutereso lwali baba namuterekancha nenga kitalo nyomo kwa futi soja abadde ku kiteba abakyala baba wala abadde bakola emirimu egy'enjawulo bambi mwanyina fono alla yamujjuludde kitalo nnyo ddala ffenna lyekkubo enjawulo ya budde muganda foyo yafudde Damali Musime alla yamujjuludde so tetuna kyakola olw'ensonga nti ffenna lyekkubo enjawulo ya budde tuli kujjukira mwannyinaffe ng'atwambadde engule olw'ensonga ffenna enjawulo ya budde naye nga tulina okuloza ku ekyo Mukama kye yatutuma tobudde wabuweddeko tuba tugenda kale gwe muganda ffe olugendo lukomezaawo tujja kujjukira ng'omuntu eyalwanira ensi yo kale kitalo nnyo ddala kulwa Katonda n'ensi yaffe katukusabire Mukama akuumuze mirembe. Alright, katusooke mpisewo security alert eno then tulyoke tugende mu maaso ne video ya leero. Kansulenti buli Munnayuganda yenna awuliriza bulungi kansabe ne president wonna walimanya bwali mu lugendo balina watudde awulirize obubaka buno. Security alert tegenda kubeeramu ebitundu bibiri nenga byonna bitegeeza omuntu omu. Mr. President wonna wooli njagala kutegeeza era nkutegeeze nti Museveni mutabani we saako n'ekitaawa Muhoozi omuto oba Museveni Muhoozi ne Salim Saleh saako Kahanga Muhanga n'ebitongole by'okwerinda ennaku zino zonna batuula embuya ku military headquarters oba ku CMI nga bateekateeka engeri gye bagenda okukwatamu. Era otwogerera sawa zino ebitongole byonna bo beesiga babitadde ku standby class 1. Mr. President, Didigi kitawe Salim Saleh ne kitawe Muhoozi ne kitawe Museveni saako kojjawo ono omuvubuka Muhoozi ennaku zino zonna batuula ku kitebe kya magye embuya wali headquarters za CMI nga bateesa kutya bagenda okukola era ebitongole byesiga byonna babitadde ku standby class 1. Standby class 1 kwe kaba akabonera akasembayo mu basirikale naddala nga bagenda okukola ekintu ekikyamu banga bagenda okujjawo ekintu kyonna. So Mr. President, whenever you are gy'otambulira yonna kimanye nti abasajja bano bateeseteese already bataddewo dda standby class 1 nti baagala kukulyawo over.
Era bagenze masabaga nti the massive deployment of troops countrywide in all key towns and cities of Bobi Wine stronghold supporters, including areas of key security installation. They wanted to arrest him last weekend, but unfortunately they get scared somewhere somehow. Okubanti baade bafunye obutakanya ne government za Europe ezimu. Naye njagadde nkutegeeza Mr. President nti tutegeeze bannaffe, tutegeeze buli muntu gumutako kikwatako nti esawo yonna bandiyagala okukwata kubanga tebayagala obeere ka ballot paper oba ku ballot paper y'omwaka ogw'ogujja, olw'ensonga nti bakimanyi bulungi nnyo togenda bayisa bulungi, era nga bwe twogerera essaawa zino emisango gyonna bamaze ddo giteekateeka gye bagenda okussaako saako okuteekako gw'obuyeekera n'okugyawo ekibiina kya National Platform. Wulira bagezeeko n'okukola lukuusukuusu oba olugezigezi ambasada w'eggwanga lya Bugirimaani mbu naye bamutikke ave kuno adde ewaabwe e Germany. Awo ke kasooka. Sekiritariati ey'okubiri. Mr. President, ng'oli mu kutambula okwetoola eggwanga mu bitundu by'enjawulo ng'osinkana abakulembeze n'abawagizi bo, bantegeezezza nkutegeeze nti bwe muba mutambula ekiro oba emisana, mwegendereze nnyo amakoona, mwegendereze nnyo emmotoka eziri ku makubo, kubanga batagetinze nti baagala kusetinga accident, na kino kyo baali bakikolako dda ne kibalema. Kati Mr. President, olw'okuba nti ennaku zino obwenyi bugwagwawo nnyo, nti bwe bana basetinze accident eno tejja kulabisa nnyo Museveni ne banne nti be basitaddewo akabenje kano okutuusaako obulabe. So Mr. President, ngenda kusaba mu nkolayo eyalabadaba style naawe bazannya omuzannyo guno mbu kye balowooza nti bagenda kikutuusaako. Kale naye nkusaba naawe obeere mwegendereza nti munabo kye babala nabo kye babalire mu maaso awo babe nga bakirozaako bulungi. So Mr. President, whenever please kitegereko bulungi nti bakutegekera akabenje. Mu contest yemu jala kutegeeza ku tiimu gy'otambula nayo kuliko omuntu omu, ku tiimu gy'otambula kuliko omuntu omu ateeka essimu ye akuba essimu n'agirekanga ewuliriza buli kimu. Semwai n'ebitongole by'okwenda nga biwuliriza buli kimu kyonna kye mba mwogera mu mmotoka oba we mba mutudde mwonna we mba mutudde. So Mr. President, wonna wooli bw'obanga ogenda kunyumira abantu bano emboozi enkulu ennyo abasinga obungi amasimba galeke gye balina okugaleka era bakyekingibwe. So njagadde okutegeeza nti mu bantu b'otambula nawo oba b'okolagana abamu mulimu abakuba essimu, tasobola gikuba ng'ogiraba. Essimu aba yagitadde dda nga yo eri mu kubala. So buli kye mwogera kyonna Semwai, Iso ne Eso babakyulira bulungi nnyo. So njagadde nakyo mukitegere bulungi nnyo ekyo Mr. President nakyo kitegere. So the security ziwedde kati njagala kusooka kuvaawo okusookera ddala njagala kusooka kwebaza abantu b'eggulu. Abantu b'eggulu mwe balekwaniza President nnyo bwe mutyo, n'abantu b'e Soroti mwe bali nnyo mwe baliri ddala. Mwena batategedde President abaddeko mu bitundu by'e Soroti baddeko eggulu gyaweredde obubaka obw'enjawulo. Ndowooza katusooke eggulu eno gyaweredde obubaka buno bwe buti bwe babadde obw'eggulu. Wano yabadde eggulu. There was violence like never before. Museveni came, brought that, they beat people, they killed some of our friends, but people stood firm even if they were members in a calling session and voted him out. He got shocked. The man shamelessly came out and said, oh, they cheated us. It is NUP that brought that. It is NUP that brought military police. Even when he owns the media, even when he owns the courts, he shamelessly went to court and ordered that judge called Duamanya to overturn the election. He thinks he's winning, but he's exposing himself even further. So, ladies and gentlemen, let us push Museveni and turn him into opposition. Because in the case of Narukola, he's the one complaining. We must change, turn the tables, and make sure our oppressor is now the one running. That's why I'm calling upon you, ladies and gentlemen, to embrace the protest vote
and use it in every possible way. Not only when it's time to vote, but before, during, and after. Look for that vote everywhere. Speak to everybody. Vote. Make sure everybody votes. Guard your vote. Don't leave the polling station. And should they try to mess that with that vote, rise up. I don't know. Brothers and sisters, this is possible. This is possible. We are oppressed. But when we free up. So eyabadde consultative meeting eyabakulembeze so sirale. Kati olwaliro abaddeko musoloti nasinkana abamu kwabo ababonyaabonyezebwa gavumenti ya Museveni abagibaako ebyabwe n'abakulembeze bemyoyo ku bufaananyi ebaddeyo esoloti. Eno tebadde laale, ebadde sort of consultation oba okwebuuza ku bantu n'okubabuuzaako mwabaddemu n'abakulembeze banne okubadde Vice President Wambo Chikakkono omukulu Nambeshe, Honorable Nambeshe, omubaddemu Leader of Opposition Joel Ssenyonyi, kubaddeko SG saako n'abantu abala. So mwe bali nyo bali ddala abasobodde okubanga mwerekedde ku president yakamala okujjamu ebintu bino tukendeeze ku space. Tukendeeze ku space omanyi n'okusooka obbijjamu ne tukendeeza ku space. Alright. Kati tugenda tutandikira wa wenjagala tutandikire. Wenjagala tutandikire. Katusookere wano. Akatambi mbotongole katandise. Ambalamusizzaako banjabo ne bassewo mwenna abasajje musinziira okuliza akatambi kano kwetola ensi yonna olunaku lwa 2 ennaku z'omwezi 27 ezakuva ku mwezi gw'okutaano. Nze n'olunaku luno olw'enjawulo enkya ngenda bbawa open roof discussion mu kuba amasimu. Naye olwaliro katusoka tuyiseewo information eno. Abanjabo ne bassewo ffe ekituleeta ku mutimbagano kuno okubawa information ey'enjawulo mugitegeere ebakke mu mutwe musooke mugiwulire bulungi nnyo. Njala tegeeza judicial system ekulirwa Chief Justice Wenyiddolo, ntegeeze mukulu Simon Byabakama akulira Electoral Commission n'omulamuzi eyabadde musango Nalukoola. Ebiseera ebisinga wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika nga oyambe muyambe ekkiriza. Lwaki? Mwenda Bannayuganda abali mu Uganda nadde abantu b'e Kawempe, njagala bategeeza nti saagala mugwe mu katego ka Museveni. Honorable Nalukoola wonna w'oli manyi oli Saudi Arabia, saagala ogwe mu katego ka Museveni. Manyira watewakaguddemu wakavuddemu dda. Lwaki? Mbasomesezza ekintu kino njagadde olwaliro nkibaddemu. Museveni akozesa enkola nnyingi nnyo naye alina enkola z'akozesa. Bagiyita psychological warfare. Psychological warfare Museveni asobola okukola ekintu okukulumya n'akumenyaamenya ngo akikoze n'okitunulamu ng'olaba akujooze ng'olaba tolina kyogenda mukola kati n'akumenyaamenya emotionally, psychologically n'ogamba ye kisiva ku kintu kino. Enkola agikozesa nnyo. Kati mu nkola ey'olwaleero gye basazizzaamu okulonda kwa Nalukoola babeera balowooza nti balumizza Kyagulanyi, balumizza National Platform abantu naye tebalumizza ffe. Beerumizza. Lwaki? One, bw'osazaamu okulonda kwa Nalukoola ng'obeesinga ku mateeka ge wakozesezza, amateeka tetegasapootinga bye wasazeewo, byonna biba bya kiyaayi. Wagambye abantu bangi tebalonda bali 16,000 n'obugwamu nga n'ennambi yennyini teyalonda. Obujulizi tulina bwe sigenda kuzannya n'obudde n'ennambi yalonda. Okitegera bulungi nnyo. Obujulizi tulina nga mukennyini mu mwakuba abantu. Ompulira bulungi nnyo. Obudde bw'ogambye nti oggyeyo Nalukoola constitution tekkiriza kulondawo omuntu mulala. Electoral Commission yage teyina ssente. Kati kino kye mukola mukikola nga mulowooza mwagala kulumya Nalukoola bakulumya National Platform. Temulumya ffe. Wabula ate muwongera kuteeka bukyayi ku kibiina kya National Labourers Movement across the country.
okusinza ku intelligence jenina n'abantu ba NRM across the globe ne mu Uganda mwenyini, they are so disappointed. Omulamuzi yasaze omusango guno Nyando Yosoferi ekikolwa kyewawadde mukozi wo akikole nti asazemu ku Nalukoola tekyalumye Nalukoola, tekyalumye abantu beekawempe, ate kyalumye nnyo abantu ba NRM abali ebweru n'abali e Kampala. Era kiyinza okukubeerera ekizibu nnyo okuddamu okulowooza nti ogenda kufuna abantu. Ekyo nkikulabuddeku ng'obudde bukyali. Nze nfunye wano amasimu ne information okuva mu bitundu by'enjawulo eby'ensi n'eggwanga mu Uganda ng'abantu bali so disappointed n'engeri gye mukwatamu amateeka n'engeri gye muvurugamu emisango, era ne bagamba kati bwe tubanga ffe aba tugenda mu kalulu nga Museveni akola bino, akalulu akajja ate alwanyisa protest vote, anaamatiza ati abantu balina right kwerwanako nga bbi akalulu. Museveni oli aba NRM bagambye ne bano abasajja basoma lunaku ki? Omusajja yawangula akawutani bali tosobola kawangula, naye ate mukozeseza ebintu by'ekisiru nga n'amateeka gemukozesa mafu okujjayo Nalukoola. Muba muyamba NRM, bamusuula NRM. Ekivunula kiri nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza, gwe ne bw'osanga owa NRM osaze mukwate mubuuze ku bintu bya Nalukoola agenda kukuwemula. Ekyokulabirako omulamuzi omusango yagusalidde ku email ne bagisoma busomi, si bwekiri nti katutugenze. Muwala wa Kigongo Nambi bamukozesanga kapiira, si yawangudde omusango tekulonda kutibwe bwe walabyeko ng'akola any kind of celebrations. Nkubuuza wano mbuuza Museveni, walabyeko Nambi gwe mwatola mu kooti ng'akoze celebrations? No. Walabyeko abantu beekawempa ba NRM nga bakoze celebration nti Nambi awangudde Nalukoola? Walabyeko celebration ya NRM yonna mu Kawempe? Oba ikenyini ne yawo omusango olabyeko ng'akola celebration oba ina public statement kyakoze? No. Kubanga ekintu kimwakoze kyayongedde kuziika NRM mu kalulu kano ke tugendamu. N'olw'ensonga eyo kati ffe bwe tugamba tugenda mu kalulu nga tugenda kukozesa protest vote, kitegeeza tufuna legitimacy nti ne mu kkooti tetwagala kutuuka, kubanga abalamuzi be bamu be bagenda okukola kye bakoze mu musango gwa Nalukoola. Lwaki tutuuka mu kkooti nga protest vote weeri ate gye mulwanyisa? Gwe genda obuuza aba NRM essaawa zino bakunnyonnyola ekintu kya Nalukoola n'omusango gye bagusazemu, bagenda kugamba abasajja batuwonoona, abasajja boonoonya obulu bwaffe, era buli kimu mweyamanda mu mbugo ate mulinga abazannyira Nuupu mupiira. Kati mbategeezezza mujja kitegera lwaki embaata enywa amazzi n'etambula mpola ate esigala eweekeera. Kati kyo mukitegedde bulungi nnyo, awo tuvuddewo. Katugende ku nsonga zino ziri ntono nnyo ku bintu by'e Kawempe. Museveni akwata ejjinja n'akuwa mu kyasa kawulire kinaavaamu. Bino njagala mbiteekeko nnyo essira kuba bibadde basuubira. Wano akuteba Eddie Mutwe, akuteba Noah Mutwe, akirewo Kivumbi ttiimu ya president yonna n'asuubira tugenda kuvaayo twekalakaase, tewali kyavaayo. Yabadde era alina okukozesa eppeesa lyerimu ajjeyo Nalukoola alabe oba ekalulu wasibukayo olutalo. Abantu bazibu nnyo bamugabe bugambe nti affe tugende mu kalulu, tugenda kakubyawo mirundi 10 ku kali ke twawa Nalukoola. Kati na kino kimushookinga kyabadde abaze nti abantu bagenda kwekalakaasa, abantu basigadde bali silent. Nyando Yosoferi omuganda omumanyi, omuganda mugoyo ogulya ne gukusiiwula emimwa, simanyi oba oluganda olumanyi. Nyando Yosoferi abaganda mugoyo, omugoyo ogulya nga nagwo bekusiiwula emimwa, ate omugoyo ogumanyi kangu okunnyonnyole. Okwata lumondo waffe omuganda oba omusoga oba omunyolo kye bayita sweet potato, n'ofumba ebijanjala byo, bw'omala obifumba ng'era omuno ofumbye n'obigatta omu n'obigoya n'obiyiterekako, ogwo tuyita omugoyo. Kati bw'oba olya emmere eyo ogirya kuno okumwesigalako n'ekusiiwula, oyo gwe bayita omuganda. Omuganda mugoyo ogulya nga bwekusiiwula emimwa. Kati mukulu oli mukusiiwuuka mimwa, abaganda tobamanyi. Okoze buli kimu oyagala basituke baganye. Akekawempe kasazizaamu wabula bagula ekigambo kimu ti ffe munnaffe tukulinze kuggulaawo ndi wano mukaddemu tugenda kamwa time za 100. Okitegedde oba wakozeewo ki? Tewali.
ekyo mukitegedde bulungi yabadde aloze kale bagenda kuvayo Spark bakole kibaagala nowhere kati ekya Spark mukitegedde yabadde ayagala okukozesa ekintu ky'ekawempe okutamisa abantu akalulu nti eni byokola tebiri makulu ne batulonda era mu kooti ayinayo abantu be era tetulina kye tugenda kukola akalu bagenda kabba era akozese kooti kati ekyo kyekimu ku ziri tekiniki zakozesa psychological warfare atamisa abantu akalulu naye abantu bakugambye ffe twetaaga akalulu ako tugenda kaddamu ati ene cost tujja kakuba kati nakino ekyokutamisa abantu akalulu nakyo alaba nakyo tekimukoledde abantu beepikamu bepisi nti tugenda kagenda mpaka kuwulira bubi nakyo tekimukoledde okitegedde bulungi nnyo enkola eyokusatu gyeyagadde afune mu kintu kino yabadde ayagala ateekewaka asazeemu okulonda kuno akikozese nga tekiniki ze eza diversion okudivertinga abantu okubajja ku bintu bya embassy ya Germany okubajja ku bya Edi Mutwe n'ebyobubi buli kimu kyonna abantu bakonsentrate ku kino abantu bakibaddeko just hours ne bakivaako bakirinze bulinzi so kati zino zonna tekiniki ze yadde ataddewo zonna zimufiiridde kubanga tasobodde kuzifunamu nga wabadde akitegeera ndowooza otegedde tuwandikula ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza ekyo kitegedde bulungi nnyo so kati ku nsonga y'akalulu k'ekawempe ko kanso nalukoola waddemba okukola apiiru naye kanso nalukoola kyenjagala osooka otegeere mu kino omuntu bw'ali asereza Museveni abaako emmandu emulinya n'ayogera n'ebyama babyogera omuntu bw'ali asereza Museveni n'ebyama bya Museveni abyogera ng'ensi tekoze ekitetegedde kati omulalu omu azze n'ayogera ku social media lwaki mumwogera lubaale w'omulamu tebamusamirira lubaale w'omulamu tebamusamirira njagala muwulirize statement zino statement z'omuvubuka ono muziwulira bulungi nnyo abo wabino wammanga byalina okukola okusigala mu palamenti bw'abakkiriza obaagaane alina okwambala ekikookolo alina okufuna kimasika awo oba ekikutiya kikiro 10 bakimwambaze agenda asinkane General Museveni okusigala mu palamenti eyo kubanga kati wano kikulaze petition ebbanga lyevugidde mu kooti zibadde nnaku mbale bagifikisinze mangu omuntu y'omu n'agamba nti Nalukoola aba ayagala okulitaininga position ye agenda alabe speaker Anita Amongi amwegayirire kati ono y'omu ku ba state agents bw'aba akugambye ekintu kitegeeza nti aspininze ebyama bijja bikubye ku mmeeza kati Honorable Nalukoola wenjagala otegeerere bani abadde mu musango gwera obadde olwana naani ngenda kukusaba muteekeyo appeal mu kooti eddako appeal ebagisala mu within 3 weeks ku 4 weeks ne bakola judgment towooza ani ali emabega w'ekintu ekyo Honorable Nalukoola nkusaba either this week muteekeyo appeal bakuwa judgment within the 3 to 4 weeks kitegeeza tolwana na nambi olwana na Museveni kenyini na Anita Amongi abantu aba babiri waliwo abantu abali mu parliament nga n'emisango gyabwe giri mu kooti ekisanja kyabagenda kimalako lwaki gwe Nalukoola yakajja emyezi 2 omusango baguvugidde mu mwezi gumu ne wiiki 2 ne bagusalawo ne gugguka otola waliwo ekitakwatagana ono omutembeyi wa government akugambye either genda weetonderani Anita Amongi oba oyambale ekikuti ogende wa Museveni kitegeeza bodiringa nabo bade tomayika tobategedde kati ngenda kukusaba genda okola appeal wabula duration oba time ya appeal singa bagiddusa negenda mu week 3 ku mwezi ne bakola ruling nga bagenda na kiri kya kooti ya wansi kyesaze tegeera butegezi bodiringa nabo nefe ekyo si ekikulu kiri nti bonna kibabala tebagenda kumalako nakyo kubanga abantu bakambwe mukko sigenda kuwanvuya nnyo mboozi y'ekawempe ekyo mukitegedde mu kinjagazo bategeeza tugenze ku kirala tubadde ku psychological warfare
lwaki tekimukoledde ekya psychological warfare okujjayo na Lukoola? 1 bagenza okukola kye tuyita okunoonyereza ku ground ekawempe yonna nga tekuli muntu n'omu wadde amenyese mutima bula bakambwe gye bagambye tubalinze ono mu kulonda. Kati kyebadde asuubira nakyo ne kimufaako mu psychological warfare. Eri abagamba ffe tetugenda kudda mu kalu abwe batono nnyo era omubuuza lwaki tugenda kudda mu kuti andi bwe tukalonda batubba ng'omanya oyo akyali mu katiba koono aka psychological warfare eyo tetugenda gendayo. Tugenze ku kye tuyita fear. Museveni yaloozinga credibility n'aloozinga okwagala kw'abantu. Asigazza ekintu kimu bakiyita fear, ekyokuliyetinga fear. Fear gikuliyetinga atya? 1 asooka n'akwata abantu n'abawamba n'abatulugunya abalala n'abatta. Mwabale mugati tugenda kukiza tuwamba ebyo tubivudde mu biki. Kati bw'amala ekyo n'adeployinga amagye n'emmundu n'emmamba. Kati mumanyi abantu bakadeide yabeera mu kibuga muti nze sisobola kugenda mu kibuga abasajja badeployinze balese mamba balese emmundu ezikuba ennyonyi n'ennyonyi si mu bbanga zeetooloola. Ekyo kibayita fear, okuliyetinga fear. Kati ye kino akikola okuleeta agamotoka agane neegattanka mamba okudeployinga amagye okuliyetinga fear. The moment omuntu atandika okukuliyetinga mu fear n'otandika okutya yo already aba amaze okusikowalinga. Lwaki akuliyetinga fear? Kubanga option gy'asigazizza. Tosobola kukwata tanka n'ogireeta mu Kampala ogenda gikozesa ki mu Kampala ogenda gikozesa otya? Nolete mundu ezikuba ennyonyi mu Kampala ogenda zikozesa otya? Nolete emundu ezikuba ebweru w'eggwanga ogenda zikozesa otya? Nolete ennyonyi ozitedde mu bwengula wa Kampala ogenda zikozesa otya? Tosobola. Naye abipaakingawo ng'akuliyetinga fear. Bano bakadeide abeera mu kibuga nze sigenda mu kibuga kiri mu kibuga obusajja budeployinze okuva ensangi budeployinze okuva ebombo simanyi okuva ejjinja nze nga ngendeeyo bakuba emigo. Kati such people bibamuzanyira emizannyo gyegyo egy'okuteeka fear mu bantu nti nze sisobola kugendayo naye ng'omubuuza tekinikale ng'osuubire nti omusajja asobola okukwata munakuba omuntu civilian nga tena kyako tekuba nemateeka tekikkirizibwa. So namutegedde bulungi nnyo nti nakino akikozesa ekya fear. Kati awo njagadde tuveewo tugende ku nsonga endala nakyo kibategeeza bulungi nnyo. Alright. Njala tegeeza abantu be Kampala Mukono wa Kiso. Naye nga sinagenda yeeyo Kampala Mukono wa Kiso. Ensala y'omulamuzi mwagiwulidde. Mujjukira nti president yali ataddeyo okuwaba omusango n'aguza mu kkooti y'abantu akalulu akawedde. Presidents omulamuzi kweyimiriddeko n'agamba nti abantu 16,000 tebalonda kisasamu okulonda. Jjukira akalulu akawedde Kampala Mukono wa Kiso n'Entebbe ebyokulonda ebyava mu kalulu ka president tebyalangirirwa. Lwaki? Kubanga byali bigenda kuba Museveni n'enkoona enjwe. Mbajjukiza mu kalulu akawedde akabbira by'omugumu Kampala Mukono Entebbe wa Kiso ebyava mu kulonda president byalangirirwa. Lwaki? Kati atano presidency gyakozesezza ate okulangirira ki okujjayo na Lukoola. Kati bano beerabira nti abantu tebategeera, abantu bategeera bulungi nnyo. Kati katugende wa Simon Babakama. Njalo tegeeza bannayuganda mwenna mugende mwewandiise mugende mukebere n'enkala z'abalonzi. Lwaki? Buli lunaku nfuna abantu abasukka mu 10 nga beemulugunya ku nsonga eno eruwa. Mu bitundu by'e Kampala Mukono wa Kiso Electoral Commission balina ekikola kye bakola kagendere ng'omukadde akogga. Babuzaabuza abalonzi ne babajja mu bifo balondera ne batwala mu bifo ebirala gye batalondera nga tebabategeezezzaako. Etteeka lisoma nti omuntu yennyini omulonzi y'alina okutwala obuvunaanyizibwa okukyusa waalondera n'ateeka mu kifo ekirala waakola ki wayagala alondere. Wabula Electoral Commission ekola ekintu kye bayita misplacing of voters location. Simon Babakama kuno kwoli Mukono Kampala Entebbe wa Kiso 60% of voting locations mwazi misplacing nga temutegezezzaako ba voters. Wetwogera abantu bangi nnyo e Mukono Kampala Mukono wa Kiso bagenda okutuuka okwebuuza we babadde balonda ku polling station nga bagamba ate kati wano wavaawo simanyi oligiri bakuteeka gindi genda okebera egindi.
kino bakikola mu Kampala mukono wa Kiso nekigendera ddala mpaka mu Buganda ne Busoga ewatali bulalo bwa Museveni ogamba ogenda tukola okulondwa atandika okwenoonya wolonda nga toliwo nga bakusindise ndi kati genda ekawempe genda emukono genda ejindi obusungu bukwatu ga yinfaaki obudde bugenda okuziba okunoonya wolonda nga obudde kubajja kutukuba genti ate wano si woyina okulondera tuli waawo kati kana akakodyo mukulu Nyando Yoseferi ne Simon Bakama before nga temunasirwa za gwanga tugenda mu kalulu twagala bategeeza kino kyemukola kiri suicide ate kiri invid kiriko n'obujulizi abantu bajja kuleeta obujulizi bugenda basiba mukulu Simon Bakama with immediate effect please let the voters to exercise their rights. Why do you transfer voters from their known voting location to other areas without their notice? Simon Bakama, why do you transfer voters from their known voting location to unknown locations? Why? It's because it's an hidden tactic of delaying and confusing voters because you fear that your boss is going to be finished come 2026 in all polling stations in Uganda and in Busoga. So njala tegeza mwana Uganda mugende mukebere nkala za balonzi mwewandise mumanyo mulonda kubanga tukizudde nti bano bakozesa system eyokukyusa abalonzi babajja bayina okulonda babatwala bitundu biranga tebategedde kati gojjagenda kunakola okulonda otuukewo bagambe munnange tolondera wano bakubule woyina okulonda nga it's too late ekyo mukitegedde bulungi nnyo era nyagadde bategeeza out of the war kunaku ore Sunday nakola special video kweri ku YouTube nali mu t-shirt ya mikono miwanvu nga ya green wanirike ekipapi nembagamba information gina bagamba abantu abalya enyama abalya sausages n'abalya minced meat mwegendereze bobo yagala okumanya ebbeeyi ya sausage entuufu ne minced meat entuufu ne kilo y'ennyama entuufu tandika okwebuuza lwaki kati sausage ziri katale nga ziri very cheap lwaki ennyama bitundu ebimu eri cheap ne minced meat ali cheap one najja ne bagamba ku Sunday nti Salim Saleh akanda nako alina fact ziringa tocha chambers bili zenaka confirminga tocha chamber atenga slaughter machine eli kona eli actually P-Barracks kona Clark eno bayina ekyuma ekisa abantu ne kibafuula obuwunga oba ennyama y'obuwunga ne bagiguza abalunda ebyennyanja abalunda goonya abakola sausage n'abakola ebirala ekyo gye kiri akiwakanya nagesira buzibu osobola ekiwakanya bwe mmalo bategeeza Barracks eyo eyakyoli P kona Clark ndi wano bategeeza nennamunkekeera yennyini mu factory z'omusajja ono mu underground nayo waliyo slaughter machine oba tocha chamber n'ebyuma ebisa abantu ne abakola kino kyembagambye era abantu abasaasaanya mu ngeri kino bakikola batya bakikola okendeeza abaana b'enkyukakyuka naddala abaana bali mu Buganda mu Busoga ne Mamboka ewatali buwagizi bwa Museveni so kati gwe nawe information ng'olira nti ekupazolinga mu bwongo obwo saagala kuwa kutegera kwa njawulo kubeera tojja gitegera wabula bw'onoomala okufuna n'oli omuntu owokusatu wokubiri wokunanga akyogera ku lujja okutegeera kubanga ebyange tojja bitegerera wabula kutegeeza gwe namu na Uganda soka webuze lwaki sausage naku zino za layisi nnyo lwaki minced meat ya layisi n'ennyama egenda esala ebbeeyi gye mulya ne test mugyegendereze nnyo ne kkala ya sausage ze mulya nazo muzegendereze nnyo gwe kwata original sausage ogigatte ne sausage ezimu zoba osanze ku makubo ojja kutegeera lwaki bye mbagamba bituufu ng'ate n'abaana battibwa mu nkola eyo olw'ensonga eyo ekyo nakyo njagadde ekikugambe otegeere bulungi nnyo ensonga nga bw'etambula. All right. Era tugenda yo mbadde ngendo baka kuba wensookera eddala. Kati ku nsonga ziri ze tubagambyeko
eza Museveni okuvaayo okwekalakaasa okwetonda kansooke mbaweeko wano okusinziira ku intelligence yange. Nyando Yoseferi ne family ye balina ekintu kye bakola mu kimutategeera olwo yala kibategeeza. Nyando Yoseferi ne family balina ekintu kye bakola kimutategeera kyekiriwa. Buli family member wa Museveni alina sector gy'akolamu perfectly nga mwe temunnagirowoozaako nti bagikola yeeruwa. Odrek Rwabwogo akola ku international relations ne marketing ne lobbying gy'emirimu gy'akola. Mukazi wa Rwabwogo Patience yakwasaganya ab'enzikiriza bonna omuli abayisiraamu, abakatoliki, abalokole, abaprotestanti bonna. Ye nti ye eyo sekita ye. Mukitegedde bulungi nnyo sekita ye. Oli Salim Sare George akandwa nako akwatagana na sekita ezirimu ati industry y'abayimbi, ezirimu ba moneylanders, ezirimu ebyobulimi, ezirimu ebyobufuzi. Ng'omulimu gwe gwaku kakanya bantu abo abandi badde bavaayo nga bali mu sectors ezo ye daba controllingira awo gwe mulimu gwe. Mufunye bulungi kati didigi omulimu gwe gwa kumakinga sure nti providing security akabinja kano n'okugyawo buli threat yonna ekwasaganya ku family yaabwe. Oba munfuna kati bano ba Andrew Mwenda ye akwasaganya media na propaganda na ku protecting a family mu media. Andrew Mwenda mutegedde bulungi Kahanga Muhanga n'ayambako mutabani we Muhoozi mu bikolobero by'okutulugunya n'okutta abantu. Mutegedde bulungi nnyo. Kati balina ba agents baabwe across the globe bonna baakabano tebakyakosa abantu batali baakabano. Balina amanya ag'enjawulo ge beetuuma. Kati gonzo kuzoeragana indigenous kumboli na Munyarwanda. Batambula bakola seminars, balobinga, bakola buli kimunga mwete mumanyi abazanyira emizannyo egyo. Kati yensonga lwaki nti ono yazze okwetonda naye ng'okwetonda kwe yazze okukola kwabadde kwamakwekansaamu. Wulira ekitongole eky'amawanga amagatte ekya United Nations n'abamu abawanyando amagezi bali ku international level bamugamba it's high time oveeyo weetondere bannayuganda kubanga ensi gyeraga tetulabayo waliyo akatabanguko. Kati olw'okuba nti Nyando Yoseferi gwe boogera naye karakita ze tebazimanyi balowooza boogera n'omuntu ategeera. 1 Nyando Yoseferi Munyarwanda 001 owakabano alina arrogance. 2 Nyando Yoseferi alina hatred eri bannayuganda nga si baganda bokka. 3 Nyando Yoseferi alina ka pride okwewulira oku yewulire sajja ye tafukamira tamenyeka. Bana bali ku international level na bali ku loko kibanda tanekere tibana ezo information gye nkuwadde ku wakabano 9991 tebamanyi characters 2 alina ka pride n'ensaako ye tamenyeka. 3 teyetonda tatuukiriza ndagaano. Kati abamu ku banene ku mutenda gw'ensi omugamba nti vaayo weetonde. Kati bamutayaddewo platform okwetonda nga bamuwadde n'ebintu by'alina okukola naye ye nga ye Nyandwe tasobola bikola. Lwaki? 1 ekisookera ddala Nyando Yoseferi aswala nnyo
okugenda ku bigere bye mbu yeetondera abantu tasobola kikola wabula kye yakoze kwe kujja n'ekiwandiiko ekyo akisome busomi naye nga tataddeeko bikolwa ebyadde bimugambiddwa okukolebwa mwenna amanyi history w'abadictators mu nsi yonna abalipentinze ne babasonyiwa bagenda okujja okukola ekikolwa ky'okwetonda ng'olredde bamaze okuba nti ebimu ku bibadde bigenda obavunaanyisa n'okubakyayisa babyetondedde era bikoze public ebirabye oba bivuddemu Nyandwe tannabaako kintu kyonna kiyakoze wano tosobola kungamba nti ojja okwetonda wetondera Abaganda nga mutabani wo akyaga abantu bagenda basomesa Olunyankole mutabani wo akyawamba Salimu Sale akyateeka abantu mbyuma n'abafuula ennyama bakyatta oli mu kubba bululu oli mu kunalifyinga abakulembeze baliyo Abaganda bennyini obatta Ssaabasajja Kabaka ali mu lusuubo buli omu omukozi kyeyagala okukola abantu babagoba ku mataka kati ekiyakoze mu system yere eyapplyedness kanzijja ekisome nina enkwezengezange ezijja kifuula legit kanzijja ekisome nina enkwezengezange zigenda kifuula legit zikipushinge kwe kujja asome ekipapula ekyo nenga yabadde takimininga yadde takimininga yasomye busome kintu nenga ebikola bibadde mu instructions okukola tasobola bikola Museveni ndi wano kutegeeza teri muntu asobola kusomya mu Uganda no one can forgive you forgive you yourself your wife your children your grandchildren including your family, entire family. No one will forgive you. As I've mentioned in the beginning that Baganda, we are like the food known as Mogoyo, which is a mix of sweet potato and beans. So no one can forgive you. Tetusobola kusonyiwa ku bikolo by'okyatukola n'ebyotukola. Ate sife Baganda bokka. Abakaramoja as well, mu Northern Uganda as well, mu West as well, buli muntu yenna akulinako ekko. Tolina ngeri gy'ogenda kuwonyaamu famire n'abaana bo. The only first phase gy'olina okukola nga nti nze ne famire yange tusoose tuzzeeko ebbali. Bannayuganda musooke mudde mu ntebe yammwe. Then I can talk. Naye ng'okyatudde mu ntebe ojja n'osoma ebipapula eby'ekisiru kitegeeza nti gwe kennyini weebuzaabuza ng'afukaana aba teryasobola kukusonyiwa. N'omulambo gwo teguliziikibwa mu Buganda kino nkikugamba. N'ettaka ly'ogamba lwaki toliweegulira tolisobola ddibeerako ekyo nakyo tukikugamba kubanga olina okuddizibwa ewammwe. Olaba n'emmentawo Nyerere yeetonda ku bikolo bye yakola n'abyogera kati gw'ogamba otya mu weetonda ng'osomye ekipapula ng'okudaalira Abaganda. Moreover osomye ekipapula totunuddemu eye contacts z'abantu bw'adressinga. You just reading a statement. Tekivuddemu mutima gwo. When someone is repenting or request for forgiveness, he usually look into people's eye contact. Abantu bategera kichu ne body language, but you and your wife mutunde kutwapula mu kisoma oli ataddeko galubindi bwati nawe otaddeko amaaso ne n'abawandikidde ekinabo badde advice bali bati nolowooza nti abantu bategera basiru. One, history doesn't favor you. During the 80s, there are so many ways which were created by the former past leaders to create peace in Uganda. Meetings were held in different East African countries. Which meetings you attended? But during the meetings, people are discussing peace means for you are instructing your fighters to continue fighting. So the same Museveni who doesn't change. Now he came out that he's apologized to Ugandans, mostly Baganda and other tribes in Uganda. But he didn't confess. He's not willing to leave power. He's still kidnapping people, torturing them, stealing the government's funds and doing whatever he wants to do. So what kind of apology is that? Na ye fetukimenti ba agent we bagenda kuvaayo okotali koga nti fetukiriza apologies ekyo kikyamu. Encha yegenda okuba topic of discussion of open roof
buli muntu gwe bakola ekikolobero ogenda kyogera bakikola ku mwana wo mukazi wo kwani ttaka lyo battaali bakola enkyangera ba open okustegeeza omusajja ono nti apoloti tujagala kati wenjagala bategeeza ekigambo kino mutegere nti ba agent bagenda kukola ekintu ekyo njagala owulirize bulungi nnyo ono omu kuba agent be ayogedde ekigambo ekyo yali luddawa alright ono empuuga ne mapuuga njagala owuliriza statement yakoze temugenda njagala owuliriza statement nti ye nga ye n'Abaganda bandirize ekiteeso kye kyo kyenjagala osooka owulire no wulira bano ba agenti be wulira gibalaze mu kwetondera eggwanga n'okwetondera Obuganda nze nga munnayuganda ng'omukulembeze ng'eriko omuweereza wa nnyinimu tujjaniriza ompulidde bulungi nnyo nkugabe bano ba agency be bagenda kujja balegitimayizinge apology ya Museveni saagala ogobera ebigawo byayongeddeko jagaye nti ye famire ye nenge n'Obuganda ngeyalikola omukulembeze mu Buganda ow'ekitiibwa ensonga ya Museveni bajjaniriza nza mutegeera kansooke nkaddemu kawule bulungi nnyo olyoka otegere bano abasajja enkwezenge ziri mu nsi wulira mbotojandiza. The moment you accept nti ojandiza, additional statement is what is meaning. The first statement that you accept his apology, the additional statement doesn't make any kind of sense. So, sagala more statement is ayongedeko. The moment you accept that you accept Museveni's apology, any other additional statement, that is nonsense. You accept it because we know only agent way. Zamutegedde bulungi nnyo ekyo mukitegedde bulungi nnyo nakyo mukitegedde. Kati awusagala baluisaawo 1 Museveni gwenjogerako ebikola byali mu kukola essaawa zino. Kambazeeyoko katono. Mulo omusajja gwe tudiringa naye mu 1996 nga yakajja. Ebintu ebyamutwala mu nsiko okulwanisa banne be yatta n'atugumbula byali mu kuwulira. Museveni yali alayira ng'emirambo gy'abantu mu bitundu ebimu babuuka mibuuke kubanga olutalo lwali lwakaggwa ate nga tewannabeerawo nteekateeka ya kugiggyawo. Wadde okutya kwali kungi, bannayuganda baabuuka emirambo okujaguza okulayira kwa Museveni, naye ebyafaayo biraga nti essanyu eryo lyali liva ku bulumi obw'emyaka egiwera bannayuganda bwe bali balina, gamba ng'obukambwe bw'ab'ebyokwerinda, omwali okuwamba abantu okwekyoyononere, okusibibwa mu makomera nga teri kuwozesebwa oba obwenkanya, amagye okubba ebintu by'abantu nga teri akuba ku nsolobotto, obusosoze mu mawanga bwali bungi, obwannakyemalira, saako ebikolwa ebirala ebityoboola eddembe ly'obuntu. Museveni wadde bangi bamutegera yeesoze ensiko z'eruweero, yali amaze ebbanga mu byobufuzi bya Uganda ne Tanzania, okuviira ddala ng'akyali muyizi ku ssettendekero wa University of Dar es Salaam e Tanzania, gye yasomera ebyafaayo n'ebyobufuzi. Eno Museveni yatandikawo ekisinde kya University Students African Revolutionary Front, USAF, n'oluvannyuma abayizi bano ne beeyunga ku Frelimo, Museveni gye yafunira okutendekebwa okw'amagye. Wakati wa 1971 ne 1973, Museveni ne banne bagonjawo akabinja akagambibwa okubaako ekiyekera akayitibwa Front for National Salvation oba FRONASA ng'ali e Tanzania, Museveni ng'ali wamu ne Julius Nyerere anokolwayo mu lutalo olwayambako Obote okuggya Amin.
ate mu 1980 Museveni yakomawo mu Uganda n'asiisira mu bukiikaddyo bw'eggwanga olwo nno kwe kutandikawo ekisinde kye yatuuma Movement for the Struggle for Political Rights so nga ate abalala baali bakiyita the Popular Resistance Army. Ezimu ku nsonga ezaali ku mwanjo kwali kubba bululu. Omukutu gw'ebyafaayo gwa Wikipedia gulaga nti ekibinja kya Popular Resistance Army kyakwatagana n'ekibinja kya Yusuf Lule ekya Uganda Freedom Fighters ne bagunjawo National Resistance Army eggye lyalwana olutalo okutuusa we baawangula ne lyeyubula okufuuka ekibiina ekya National Resistance Movement. The National Resistance Movement, I think, is a clear-headed movement with clear objectives and with good membership. Nkakuddiremu ako kawulire before nga sinakaddamu kazanya mpuliriza bulungi nnyo. Andrew Mwenda, Romushana, Basajja Biwempe, Mohoz Kanyerugaba, Chris Busiru, kubanga mwandiise Chris Magezi ne Chris Busiru, Semwai Eso ne Police Sako Kijambia Christopher Damulira. Mubadde mugamba nti mu Kampala mukono wa Kiso mulimu ebinja by'abayeekera ebitema n'okutta abantu. Kambuulire eggwanga nze mwegwagwa naddiba nga banyawo ne bassebo. Ekitongole kya Crime Intelligence ekikulira Christopher Damulira, ekitongole kya Internal Security Organization ekya ISO n'ekya CMI Chieftains of Military Intelligence bo bennyini mu structure za ghetto mwe bakutte ne baaminga buli mwana yenna gwe baali ku lootinga mu ghettos balina emmundu balina n'amajambiya. Christopher Damulira, CMI, ISO and ESO. I'm here to inform the public and even international community that Museveni, his son Muhoozi, via their security agencies or spy networks or agencies including CMI, ISO and Crime Intelligence, which is led by Christopher Damulira. Remember Christopher Damulira, he was the person or is the person who created the ghetto structures. As we speak right now, Christopher Damulira, on the instructions of Muhoozi and Museveni, he was instructed to arm all of his ghetto structures, which he created himself. Those boys are armed with guns across Kampala, Mukono wa Kiso. So whatever they coming out to blackmail or to link NUP or national platform, including President Robert Kyagulanyi Ssentamu, that they are among the people who affiliated those groups. Those groups are trained, armed, funded by Christopher Damulira, CMI Muhoozi. So let the world know that Museveni, he had been using his old political tactics of blackmailing his opponents so that he can put them in communicado. For him, he continue with his rule. So, njala tegeze Christopher Damulira kuno kwoli ku Kijambiya. Eno information egyefulumya tomusobola gifulumya ku TV za Uganda keberewa. Nze ndi naddibanga 24/7. Christopher Damulira, ekitongole kya CMI, ekya ISO, Muhoozi ne Museveni. Mweke nyini mwakamba Christopher Damulira kuletinga ghetto structures. Abaana bano balina pisto, balina emmundu, balina amajambiya. Waliwo ne incidences zatuuseewo abaana abakubiddwa amasasi nga abaana ba ghetto bajjako ensimbi ninga ekigambo ekintu kino bakikola nga basinziira ku mmundu zibamuwadde okukola ebikolo byo mu Kampala Mukono wa Kiso. Then muve mutandika okukola profile nti ebintu ebyo n'obu yebikola enkya open roof discussion issues ziyezi abantu bagenda okuba masimu abasinzira mu ghetto bagenda kwogera abantu abayine emmundu bemwaziwa. Addition on that, buli muntu agenda ku exposingibwa. So tukoye enkwe eyo already fashion model of blackmail and propaganda must stop. Christopher Damulira kuno kwoli, Muhoozi kwoli, Sale kwoli, Museveni kwoli, ISO kwemuli, ne SFC kwemuli.
mweke nyini mwa armies abana ba ghetto structures mawadde mundu pistol ne AK47 zibakozesa ekiro okutulugunya n'okunyaga abantu bujulizi weguli tujja buteka ku media kate kanzireyo wano kanzireyo wano binasimu kati byebalwanya ulira Museveni yali alayira ng'emirambo gy'abantu mu bitundu ebimu babuuka mibuuke kubanga olutalo lwali lwakaggwa ate nga tewannabeerawo nteekateeka ya kugiggyawo wadde okutya kwali kungi bannayuganda baabuuka emirambo okujaguza okulayira kwa Museveni naye ebyafaayo biraga nti essanyu eryo lyali liva ku bulumi obw'emyaka egiwera bannayuganda bwe bali balina gamba ng'obukambwe bw'ab'ebyokwerinda omwali okuwamba abantu okwekyoyononere okusibibwa mu makomera nga teri kuwozesebwa oba obwenkanya amagye okubba ebintu by'abantu nga teri akuba ku nsolobotto obusosoze mu mawanga bwali bungi obwannakyemalira saako ebikolwa ebirala ebityoboola eddembe ly'obuntu. Sorry, you have limited time. I just want to remind Ugandans that whatever Museveni is doing right now, we are ahead of him. We are ahead of him. So that style of blackmail propaganda against his opponents must stop with immediate effect. We know the people behind all these tricks is Christopher Damolira and his group. Awusagala tulwewo nawo njagala tukole kituveewo kubanga nazze kudibaga leero mu video zenkola kati za kudibaga bulungi nnyo tugenze maaso. Kati banyabo ne basebo awo katuveewo mujjukiranga nwana n'empuuga okuva mu 2022 abali mugomo okutuuka olwaleero nembagamba ebintu byonna ebibaze bakola buli wabalirawo okulonda mpuuga yeeyubulira mu kintu ekirala buli wabalirawo okulonda mpuuga yeeyubulira mu kintu ekirala abadde bakigobera muze mu kiraba buli wabawo okulonda mpuuga bamuinstructinga okweyubula okuyuza bakikozesa emirundi ebiri bakozesa mpuuga opposition eno olumu ebeeramu abantu bali serious kati abo bataddemu okwawulamu bwe baawukana bakuliyetinga vacuum oba space ne musigala mu system y'okukaana n'okweyawulamu ye Museveni ng'ayisaawo ebyo bye kati this time around mwandibadde mu mpebi muli mwange basajja mwandibadde mu mpebi muli byammwe emuli byange kubanga the first mission ya mpuuga yali yakuyuza mu kibiina kya national platform kyola Museveni yagamba come 2021 tuwajja kuba opposition nga amazo kitegeera nti mpuuga amazo okukola buli kimu kyayagala neŋŋamba olimba muze emyaka 2 emabega akatambi mpuuga zaayuza opposition buli wabawo okulonda ng'ajja akyusa ng'ayuza olwajja okulonda ng'akyusa ng'ayuzaamu mpaka bwe ngagamba nze ŋŋenda kuba mpuuga mufiireko kati okumanya mpuuga musajja mubi bwe mala omulemese yateeka sente nnyingi nnyo mu kunwanyisa nga ne bakomredi bennyini babawadde sente okulwanyisa lumbuye n'olwalira abamu bakyakikola balemerayo naye nze nsigala ku mazima yasooka n'atunda ba MP bonna kati ba MP batya okuvaayo n'atandika okukola propaganda blackmail okuloba Kyagulanyi National Platform propaganda n'agaana okukola n'ateekawo Dealers Alliance yafudde n'okuzika ne kuggwa kati Dealers Alliance bwe yafudde yabadde ayina kukola ki Dealers Alliance bwe yafudde yabadde badde balina omuwa ekibiina. Ladies and gentlemen, Museveni alina 47 well-registered small political parties. 47 well-registered political parties. 47. Ajayo bujja kabiina nga akawa gwayagala amukolera omulimu gwe. N'akabiina ka dedire floor but dedire wali bakayitani dedire ba dedire ferias. Akabinja ako nako ka Museveni. Naye nga nyiniko
Gobali bakataddemu nyiniko alina erinnya bamuyita Apollo nga musajja oyo Munyoro era naye mukozi wa ISO yabadde akamanaginga Apollo lindako mala okulaba. Let me see here. Apollo. Musajja Munyoro nenga gayo oyo era abadde mukozi wa ISO yabadde amanaginga ka political patako. Let me see one. Oh, 1 minute mupemu katono nnyo wano. Mpemu wana katono nnyo. Mpemu wana kati kapatako kadedi failures nanyiniko bamuyita Apollo na Bwongo NRM agent as well ISO agent who comes from Bunyoro yabadde nanyini ka political parties ka political party lakabadde ka registered bulungi nnyo kati Museveni ajjayo bujja bupatebwe n'abuteeka waawo okumuyamba kubanga tukubye parties bbiri zibadde zampuuga ntuzita naziteeka ebbali kati kwe kumuwa kano kati ekigendera kya kano kyeki wulira okumanya baboyi muyina amaanyi okumanya ekigoba Museveni takimanyi spending the billions of money okusula Kyagulanyi agaanyi bakoze UPDF amendment bill nga bagitargetinga Kyagulanyi amendment bill mufuukidde akayinja mu ngatto tebakomyoko ne bakola political party amendment bill ngetargetinga Kyagulanyi yagaanyi okukola nga bagamba nti nupu bate participating mu iPod bagenda jijja ko sente Kyagulanyi bagamba tetuwagala sente zammwe kati bade balina okukola kwe kufunda de mapuga ekibiina kino mbwakola layinsi n'ebibiina ebirala basobola okufuna abalonzi bafune ba MOP then bo bampuga bagende batondewo iPod yani ya Museveni kubanga ekibaluma kufuna sente baregimentize Museveni amufule digiti nti basinka kubanga the trick is Museveni asiga ekifaananyi ku international level nti si dictator nga akozesa nga kama fledging nga ateekawo ba agenti be mu opposition ne bamuzanyira emizannyo era ne bastaginga democracy ne basinkana mu meeting ne befana kati Museveni n'abiweereza abazungu n'abagamba mugamba nti ndi dictator era nwanyisa opposition kati oguninyoko nga abalaga munfunye bulungi nnyo Museveni kyakola okuliatinga iPod ne bu committee obulala staging abantu be abali mu opposition ne bakungana nafuna ebifaananyi ne boogera kati munabafandinga kati bwabafandinga bwafuna ekifaananyi ng'akisindikira bazoba bagati mugamba nti ndi dictator era nduddeko fe tulina politically mature era we discuss about the future of Uganda era opposition tulina ye naye ku bifaananyi n'abisindikira bazuna buza ogoninyoko nabaganti ono bana bendi nabo kati ekisinga omuluma nti omuzannyo ogwo gwennyini Robert Kyagulanyi Senta Mitembo Swaibu yagaana okubeera muzannyo gwa Museveni kati weewali okulya n'okkomba essowaani agamba lwaki omuvubuka ono andabisa mukategedde yensonga lwaki Museveni alwana okukola amateeka ago musajja ono lwaki andabisa njagala omuli mu opposition bonna mwenna abayinza okunyiiga saagala musooke munyiige njagala ovuga obwongo bw'obuzzeeyo Dr. Paul Konge somogere yamuteeka mu kazanyo keekamu nateekamu Dr. Sibana Kizito mu kazanyo keekamu ali hajina Santege Sebagala nawe munonyeza simulaba nateekamu Bampuuga Besigye yasindikanga ba delegates mwabala basaye Salwa Musumba Banandala Bafaabi n'abalala bonna bazibabera mu kibiini mu iPod walola byeko Kyagulanyi mu iPod nkuddidde okuva ku basebaana Kibaba na Paulo Semogere Kawanga bonna ekintu kito Museveni abadde abazanyo omuzannyo guno nga tebakumanyi nti bajja mu kabine ne Museveni genda bakubisa bifaananyi
Linda ka monsonyi paka video nchakalina. Monsonyi we simati ka video nchakalina. Monsonyi we. Na desimenti ero natuukayo. Ne mujjukira ka video ke nabazanyiranga Museveni ayimiridde ne bampu ayimiridde ne ba Dr. Paul Kwanga Semogerere Abedi Bwanika abajjukira mu kajjukira bulungi nnyo. Wano simenti so wera di good. Kati kyemba gamba kye kino. Mukama nyambe kaakano kyakalina. Has been done where, as I said, we have all been looking for this meeting. Make sure that we can find a way how we work with the sitting government, and for us who are in the opposition. We share the same values that, first of all, the nation must go. We are going to form an inter-party committee. Each party should. Each party which is represented in parliament. How much have you with the FDC? Not much. You are the one who was reminded me. No, we shall take him because he was the presidential candidate and give him a special slot. Yeah, we think that Huyo Dr. Sibana Kizitobanga. It's a political party because we are all working for the betterment of the people's lives in Uganda. We are entering a new phase of multi-party politics. And as the one who won the elections, I thought it was my duty to take the initiative and contact the other people, the other contestants, so that we create a culture of letting the people know that politics is not a war. Apart from the symbolism of getting together, there's also the substance of actual discussion and solving issues. Oyo Bwanika, oyo Abedi Bwanika oli. Nzamukira okuma history, bulungi nnyo okuma history, kiba kirungi nnyo. Kati, bwe tubagamba tukuma history, era tumanyi history, tumbategeeza bulungi nnyo. Museveni yakuleetinga iPod ye ne system ye nga yakuteeka ba opposition mu kifaananyi akisindikira abazungu n'abalaba nti mulaba bulungi nnyo. Kati Kyagulanyi yamugamba akulaba ati president agira bale kasomla nga agize wati nga kulula wati ngomanya ati kati gwa kutegedde oli mufu. Kati bangi batunulide bwana kati yagano gendayo bakoze UPDF amendment bill nga targetinga Kyagulanyi eganya bakoze teka lya political party era Kyagulanyi aganya abagesereze muzitwale. Kati wenjagala osooka otegerere ulira omusajja ono bwabadde ku podcast z'olwali ule bwayogedde ebibiina ebiri mu parliament birina akasente kebigabana buli mwaka naye bibadde bikagabanira mu nzikiza nga waliwo agamba nti sikwagala naye akasente njakatwala nenteekawo nnongosere kalambulula obulungi ng'okukosa amaaso ga gali nti ebibiina ebiri mu parliament ekyamukiibi n'ekyampuga bwe byegatta ne bikola ekibiina kimu naye nga birina ababaka ba parliament babeera batya era bye babadde bakola bibeera bitya. Waliwo ekira kyoyagala, waliwo ekira kyoyagala. Kati kwekuleeta eno dead failures nga kyebaagala kukuliyetinga political parties ezigenda okulwanyisa Kyagulanyi zimale zikole iPod ya Museveni gyayagala bamulegitimizinge akole byayagala. Nzize mbagamba ng'oyagala kumanya nti waliwo ekigwa Museveni takimanyi mpuliriza bulungi wano. Mu East yateekayo Nandala Mafaabi okuva leero alangirira nti ajja kuba president tewakyali wadde enswere munoonyako emunyako nti wayi Nandala kiki teri enswere munyako amuli ati aziweero teri wadde enswere mubuzi wa amuli ati kiki teri. Lukwago akyebuzaabuza ng'afukaana naye Lukwago
baba tebatadde mu Kabe Besigye bayinza okuleeta Winnie Byanyima abadde mu UN ne ku bitongole ebirwana eddembe ly'abantu taakolangako statement wadde neegi kyokka yayagala okujja ekyo mukiteekako amaaso bwe bataleeta Lukwago baleeta Winnie Byanyima ku bantu aba babiri bajja kuleetako omu kati era naabo ku kamera gye bagenda okuteeka nga bakola ki banjuliza omukulembeze agenda okwesimbawo olujjako kamera wekikoma eno dead failures oluvudde ku kamera wekikomye tekisobola kugenda wala nnyo mbuuza lwaki one abantu bategedde kye bayita Museveni ne opposition yadde akulyetinga era nsaba mwekubire ku bugalo wadde sibalaba bategedde Museveni ne opposition yabadde akulyetinze nti kati wakyali abawa makulu bonna bafu president abadde guru ekibadde mu kirabye abadde mu soloti ekibadde mu kirabye akyatambula eggwanga lyonna abantu bategedde kiki kati mu Buganda ono mwami ali mu kuyuzamu bibiina Nuupu yamulemye akulyetinze kiki ne oluvudde mu kamera bwati ekibiina bwe kikomye lwaki oluvudde mu kamera bwe kikomye line-up yennyini gyabadde nayo wali ng'alonkinga dead failures njagala otunule facial expression body language yaabwe ne capacity gye balimu mu politics who are they tosobola kuwulira abasajja bazanya mu Ududi village yakuba goola 24 n'obaleeta baŋŋange omusajja ali ku level za Madrid oba za Barcelona oba za Liverpool oba za Arsenal babano squad you squad mbulira wani who is he there ani bambuli ani onatula gobasali gobakomo andize katima oyo omu bano babiri labono smart waya basatu babo nanyini kibira yenyini atula binsobeda atula ngembate sudde byana mu kyoloni mulaba nenyini aga nekitufu kino kiniri mu kikola tula facial expression y'omukulu nagane kino kyendi muweru walayiga sacheza seye mada mu mbuga kino ngati kitambula oye nyini ekyamani wadira za sasho labono musajja to abadde maya bambala galumiri batubuza abuzolu mbaba bibasinga tetumayikati labono bambe labanono nkulaga faces zibadde labano labambwa tepama ono yasinga okuleka ne mulabe laba kada omuzeyi bamugyewa abantu baabwe kati eyo squad egenda tola kati kankulaga ebifaananyi ebirala ngera kulaga facial expression ne body language tutandike kuzoomingire njala kuzoomingira baabo baabo nzono manyi kuzoomingira bulungi n'olaba laba nona aliga ko bakwatidde katima laba kati yeyo team kati mumala okulaba team eyo kankongere n'ekirala kino Juliet Kakande ye kati okuswala yambala mask tayagala mutegeera presence ye waali ono yayambala mask tayagala kutegeera mu presence nti waali kati labono mukako labono ala kino ekiri omusereza omusaya tugenda kukola ki accountability okitegedde kati bw'otumya tiimu ebaddewo abasajja batto buli ali wano afunye emitwalo gye ebiri kuba bana ekitono nnyo baana bamasomero oba bantuntu bebasanze mu makubo baabo nze nkulaga kubanga fute gina tumufunye baabo oluggyeko kamera ekibiina bwe kikomere kisobola kweyongera kusukka wano kiikyo tekisobola kusukkako kati kankulage kano ka video okalabe olyoka otegeera omusajja ono kati
bayinza okugamba otulaze bifaananyi tulina footage alaga mabega mayi muyina olugezigezi mugenda kugamba sibalaze footage alaga mabega wabadde kyomanya nti waliwo ebibala ebigenda okujja nkulaga view nolwekyo tweyanziza nnyo toyanzege. Let's welcome few questions as we end. I'll move the microphone around. laba buli omu waali Can I see the hands? tunulira body language y'abantu bano facial expression 3, 4, 5. Beyanza nze hasekise kiwonga okuva ku BBS Terefayina. obalaba Njakusooka kubuuza ku nnyambala y'owekitiibwa. Oyambadde essaati eyitibwa presidential shirt yayambalwanga Nelson Mandela. kati aerial view ebaddewo olwaleero kati ekizibu si kya aerial view ekizibu kiruddawo ekizibu kiri one sente z'omusajja balidde nnyingi ekintu kye bavuga kigaanya okukwatayo omusajja gwe balumba ali mbirala nnyo kati ffe nze mbadde musanyufu lwaki kankunyonnyole omuntu wabeera idle aconcentratinga nnyo mu kumenya amateeka naye bw'abeera occupied nga era ebimukutte akendeeza obumenyi bw'amateeka kati katusubire nti mpuuga bw'ofunye dead failures political party ogenda kufuna ebyokukola n'ebyokwogera eri eggwanga ng'obuulira abantu naye okumanya abasajja bano bazibu nnyo bw'abadde akola statement agambye bagenda kutuula balonda bakulembeze owandiise otya ekibiina bakuwa certificate nga tekirina president general nga naye bakyakuyita simu badde bamuyitaani balina erinnya bamuyitawo nga si ye president general kitegeeza naye tamanyi kiddako ekyo si kyekikulu naye tamanyi kiddako kati idleness eweddewo katusubire nti ogenda concentratinga ku kibiina kyo nupa ogyesonya okuba neyeekola ebyayo kati bw'ogenda okutegeera kye bayita okumanaginga political party manya ekikutunuza ng'embuzi esabalaavu ng'onyinyibadde kubanga buli muntu abaddewo kitono nnyo waliwo abalidde 10 waliwo abalidde 2 asabye okufuna sente nafunye emitwalo 3 kati lwojja okutegeera kye bayita to manage a political party kati kavudde kwanjula katandise mpuuga ne banno mugenda okutegeera kye bayita okuddukanya ekibiina ky'ebyobufuzi olwaleero kati ofunye emirimu gy'olina otandika okukola ng'essimu zikuvugira ng'emirimu togikola akasajja katutwala ng'oli ewebase bajja kukutambuzaako ekiro ng'oli mwandawe yange olina okukola activities za Museveni kubanga ssente bazikuwadde. You will get to know the reason as to why Kyagulanyi is very stronger than any politician in Uganda. Rojote bagenda kuleterako mwandawe ya Museveni nga kubira essimu akasajja katuli bubi mwali ssente zaffe lwaki temukoze kino ekibiina oluggyako kamera wekikomya ng'oyagala okutegeera kyekugambye FDC yalonkinga olwajjako kamera PPF alo olwalonkinga halo weyakoma wabeerawo kali akasajja akanyalonda kali busoga kana akalina ennyindi kalinga akagattoka embizi kabijirwa olwalonkinga simanyi sime front olwajjako kamera front weyakoma nono olujjeko kamera front weekomye wabula agenda funanga airplay ku TV yaabwe ya BBS CBS ne National Broadcasting ajja gifuna naye era teyina kyekola kati mukitegedde bulungi nnyo nti Dead at Alive eyo firimu mugino nyo bayita Dead at Alive obwato bugoba bufa magoba Dead at Alive firimu gye bagita Dead at Alive mujja gitegera so mpuga death for failures bafudde batuusa olujjeko kamera ne bafiirawo kati Museveni agenda babanja ssente mugenda kufa puresa kubanga abantu babategedde ate I'm very happy nti that marks the end of DP block the Democratic Party and the other political areas. Ladies and gentlemen, Nyando Yoseferi, he had been playing around in data politics where he created his own opposition forces, which wasn't easy for any man to destroy Museveni's opposition. The only person who has managed to destroy Museveni's opposition is Robert Kyagulanyi Ssentamu. But it wasn't an easy task or an easy job to dismantle Museveni's opposition
in Ugandan politics. Right now, opposition, the so-called Museveni's opposition in Moni politics is dead. Teri kintu kibadde kizibu nga kumenya amenya bakozi ba Museveni mu opposition. Kyagulanya kisobodde kikola nga talina gwakobye luyitana gwasambe tana gwakoze eki agikubye. Agisanyizaawo. Pate yayo no gyatadde mbaga waloka muvu bakata dead at alive. Over the Walking Dead kalina series abafa batambula nako je kali musobola okukala mujja kutegeera bulungi nnyo. So kati mutegedde bulungi nnyo. Kyekizibu yensokola kimula buli avaayo. They don't focus okujja ku Museveni, but focusing on creating an opposition. There is a difference between fighting Museveni and the fight in opposition or to create opposition. This time around, there is no time to create opposition. This time around is to fight against the dictator Museveni. So NUP is concentrated on moving Museveni. But Museveni's agents in opposition, they are fighting opposition to keep Museveni in power. So that's the problem. Era nakugamba nti Museveni akola ebintu okulumya omuntu nawonzikanga yabe muyambe ekkiriza. Instructions, orders, funding zawadde abasajja mu opposition ze zimuleetedde okuluzinga n'okublowinga covers aba agent be mu opposition bwe. Kubanga someone is blessed, ali clean, alina sente, akulaze eti nesereze mbadde mbawa mu parliament ezebyonna byobufuzi ataddewo infrastructures ne kugogo nga kweziri nga obadde odiringa na opposition for the almost 35 years tebalina infrastructure, tebalina structures, administrative structures countrywide international nga teziiwo ona akulaze nti weziri in the small period of 4 and 18 months okuva olwaleero n'akulaga nti azitaddewo. Kati ndozo otegedde nti okola ekintu okulumya omuntu n'owezika ngo yamuyambe ekkiriza ofandiyinza agents bo basule Kyagulanyi balimeddwa kubanga public ya picking ya interest n'emizimu na buli kimu kyasituka okulaga abantu nti ye time okwerwanako. Zo mukitegedde awo tuvuddeyo katuddeyo wali mpola mpola. Kati Muchala Betty Namboze bakireke nkulamusizaako nnyo honorable wange omulungi w'emiti ow'omukono constituent oli bulungi tebaleko gy'otusaako engalo. Wiiki ewedde wannakolamu okuterezaamu n'enkubuulira oba ali okimanyi bwati wali tokimanyi njala okutegeeza maama sirina lutalo naawe asirwa na MOP sina lutalo ne statement nyafuluma nali nkugamba weetegereze ffe tulina gye tulaba tulina gye tulengera nga gwe tulengerayo. Tulina gye tulengera nga gotokola kinga tulengerayo. Nakugamba kimu nti oba tewamanya nti Mpuuga yayina akabinja akakola minority report nga tewakimanya n'enkubulira leero mu Wasula n'eza Mpuuga kati ndi wano kulaga nti message nali kusindikidde yali ntuufu so sina lutalo naawe nkutegeeza butegeeza nti ebintu emusooka obyetegereze ng'ozze okwogera. Mukyala Betty Namboze bakireke sina lutalo naawe kubanze mbadde protecting of social media. So bobanga technically tewategeera nganze nsobola okutegeera n'enkubuulira njala kutegeeza mu basina utalo naawe just nayagala kutereezaamu kutegeeza nti be mutambulira abamu tembategeera be baani to prove you wrong today. Nawe nakuprovinga kati njagala ebere final conclusion ku statement gye ndagamba nti Mpuuga baali bakola minority report ye kenyini mukamwake ngabye yogerera then yokengere ku nsonga endala ulira bulungi nnyo. Muyinga ng'abapangise muyinza mutya okuleka abenaalemu bayise wisa bintu nga temulina kakati ffe munongoseza zaffe mu minority report twali tukirambuludde bulungi ne bw'obanga ototta omuntu mu court martial olina bbanga ky'okumukomyawo ate agende mu kooti ejulirwamu ey'abantu ba bulijjo etali y'amagye. Twali tuteeseteese ekiwandiiko ekigezaako okujjungulula n'okuyiwa amazzi ku nnongoosereza ezo n'obuwaayiro obwazirimu. Twakikolera essaawa 24 nga situseetuse minority report. Twali ababaka abakikola 4 nekyakiwandiika
nakubula ne lumunamba mwe yali yete yalwa munga mwe dozo kitegedde mama Namboze sikulina akolutalo si friendly fire sikulina akolutalo wabula nkutegeeza nti abantu bamudiringa nabo tubamanyi from A to Z era ne information tugirina so Namboze wona woli bakuwa katambikano bakutegeeza numbita kulina akobuzibu bo wali totegedde bondiringa nabo fe information tugifuna tugisirikira nembye nnyo ne tugireka tuga katumegisaawo ndozo kakasiza era bubanga lyo gabe batuti nali nakukuba saako kuba nali nkugamba kituufu nkakudiremo kazanye bakakusaliremo kazanye okategeere mpuga yekenyini nga akutegeeza nti bakola mine report abantu aba batuula 24 hours ne mu hotel nakubula lumuje mu mwamala mwenda kubazalinga nya ye yabera mu 24 hours nga batudde abantu bakola mine report nenze sikwina ko njagadde kukasa nti tufuna information nebe weyogera abantu bo wansindikira sola biga abantu wano kuba sikwina gather nali bigambe banekambireke kaka kudemo kawulire mulinga abapangise muyinza mutyo okuleka abenaalemu bayise wisa bintu nga timulina kakati ffe munongosera zaffe mu minority report twali tukirambuludde bulungi ne bwobanga ototta omuntu mu court martial olina bbanga kyokumukomyawo atagende mu kooti ejulirwamu ey'abantu ba bulijjo etali y'amagye twali tuteeseteese ekiwandiiko ekigezaako okujjungulula n'okuyiwa amazzi ku nnongoosereza ezo n'obuwaayiro obwazirimu twakikolera essaawa 24 nga situseetuse minority report twali ababaka abakikola bana naye kyali kiwandiiko nga kiri tekiniko kyokka singa n'abaali munda mu paalamenti baawulira obuzito bw'ekiwandiiko kyaffe ndowooza yawe yandikyusa oba oliawo nkakasa kikyandibadde kya bumanyi okwekalakaasa ng'omukolo olina okuba nga olina target ebyobufuzi waliwo ababaka b'opposition baali mu nsisinkano gye baali mulejje Museveni balina ebintu bye bamukkirizisiza ate mu nsisinkano eyo era nga mu kujja kufula ya parliament bali balina obijjamu mu mbaga eryo obuwaayiro buveemu naye bwe waaliwo embeera ey'ekibwatukire yagwawo n'ebyo ebiringa nga bye baali bakkanyizaako okubaako ebintu ebisuuzibwa bali bwe baalaba nga akavuyo kazze nabino ebirugenda Uganda zabo nga siggo omusima awo tuvuddewo bulungi nnyo katugende ku nsonga eno bannayuganda mwenna abali mu diaspora n'abali eka emyaka gye maze ku social media kuno ddala kubwenyibwa ekitabo y'ensonga lwaki sivaako mwenna mujjukira bulungi nnyo nasaba dda gavumenti ya Yoseri Nyandwe tibahabulwa ejjeyo obujulizi ngambika Nyandwe bwababula nembasaba ajje obujulizi ngambika Ssaabasajja Kabaka obujulizi bwababula bakitambuza ku TV ne ku radio wonna nga bakola propaganda ne malisi bwababula n'olwaleero bakyagenda mu maaso okwogera ebigambo ebyo mwenna abadde ku social media emyezi 2 emabega 2 oba omuyaka gyonna gye givudde katono nga twogera ku nsonga z'obwakyabazinga Busoga waliwo omuntu alina video yonna nga nvuma oba nga mpemula Kyabazinga Busoga ngenda kuzanya no ka video musoke muti ensi mutegerera abantu betugamba nti abantu bakolya Museveni muti waliwo alina video na nga nvuma oba nga mpemula oba nga nzivula Kyabazinga Busoga nga n'olutalo lwasooka olwa Kyabazinga Busoga nagaano dugenda mu n'ensigale bali njagala omuntu awandika nti Lombo yavumako oba yajolonkako Kyabazinga Busoga alete wano video oba akwandika message nali muvumyeko kati mugenda tegeera akabano akabeesibyemu nga batambuza message yemu n'obulimba okubuzaabuza abantu olutalo lw'Obusoga lwasooka naludde bali nduzzeemu wano jjo
wabula njagala omusoga yenna comrade baganda baffe kubanga omusoga n'omuganda enjawulo zero kira yebaawula njagala omuntu yena tele video nga nvuma oba nga nzivula Kyabazinga Busoga agireete ngabe nabasaba 7 video nti mubika nebabula nensaba video nga baga nti mbiseka nabika kabaka nebabula lwate lulibusa mu lukungana lw'aba comrade baffe era baganda baffe abasoga babadde mu America eyo nga bakyazizza Katikkiro wa Busoga mukulu muvawala bamuwadde ssaawa dakika nga 3 okwogerako eri abasoga omusajja n'alyoka awaata omugambo omunene Katikkiro wa Busoga yawaasa omugambo ku nze omunene n'atuuka n'okugamba nti bankutte era essaawa yonna banziza Uganda nti navuma Kyabazinga era emizimu gya Busoga minyiivu nnyo Katikkiro wa Busoga mmanyi nti kuno kwoli video bagenda gikuwa akatambi nakafunyingira kazanyira eggwanga naye nga bw'ogambye nti oli economist wasoma ebyenfuna twandiyagadde nnyo okulaba abaana ba Busoga Abaganda baffe nga bafiira ku mmotoka z'ebikajja abaana bato myaka 12 myaka 8 nga bafiira ku mmotoka gwe economist abasoga bandibadde bagobebwa ku mataka gwe economist nga wooli gwagamba nti oli economist omugambo gwo waase sigulinaako buzibu no era sisobola ganti ngenda kulwali wabula njagala kugamba nti economist eyasomako ng'oli ku international level ngenda kugamba n'ekitiibwa kyo mu buwombeefu next time when you are presenting yourself to the public please come with the evidence or when you're talking about me or someone else please come with the evidence and show that evidence to your followers or to your subjects mostly the Basoga. So you blackmail me in that conference. I received the video that I have and I'm going to play it right now. But please, I'm informing you, whenever you're talking about me or any comrade in the struggle, please provide the evidence of what you said. Sirina wensobola ku nabagamba no bagamba nasoka kwetondera Basoga bonna no Bwakabaka bwa Busoga n'embwe tuna kubinda yogera. Sivuma ko kuchaba sivina ku kuchaba Bazinga kubaka sisobola sina buyinzo. Nzani avuma Kabaka wa Busoga. Nzani avuma Kyabazinga. Sisobola. Kati gwogambye nti bankutte era ngenda Kampala oba very soon bagenda kunkwata. Muganda wange fenna tuinako obuyinza bamuyita Mukama Katonda era ekintu kyonna kibira kubula bw'omuntu kiba kituusewo ng'essaawa etuuse wabula wawaasa omugambo ku nze which is okay sina buzibu kanzanyire ensonga kebuulye bulungi nnyo muwulire bulungi nnyo yabadde mu America ng'asala omugambo yalumusa Kyabazinga waife yakola ati never answer words with words, answer words with action. Bagano nja kuira yebusoga nga ntambula nga zeragenda nchakala buchakala nti mwogere Kyabazinga namuwamba kimuwamba ngako Kyabazinga yali alikola bintu biri mu magezi ate Kyabazinga tasaba. Let me tell you, Kyabazinga takola ki takobera bantu ati ndi kujja ni wani Kyabazinga bamwiramu ate bana Abasoga tulina empwitu ate emizimu gya Busoga nga gyatabwika ejo Katonda waife nga yavuireyo ebintu mebutirumbu yaliwa after abusing the Kyabazinga he has met his day he's heading to Uganda very soon bana muzani sanga Kyabazinga ozalira ku bintu bindi. Why should you ever attack the Kyabazinga? Tell me. Why should you attack our Kyabazinga, for God's sake? Oh, Mama Wange. And for that matter, ndikwenda okwebaza mwena mwena. So, for your information, Mukulu Katikkiro wa Busoga, when you mentioned about Lumbuye that he abused His Majesty the Kabaka of Busoga, Kyabazinga, no one appreciated, no one in the audience appreciated your statement because they knew that you were lying. So a person of your caliber,
on the international platform, you came out publicly to blackmail someone like me without evidence? Katikiro obusogo bwadde ki? Bade bakuwadde kaluzi baaga bwe wasuze wadde toteredde bulungi oba nze nabadde topic of discussion. Mbadde nga nti abasoga ba comrade baganda ffe bali banoonya Kyabazinga, nze nabyo mbaga Kyabazinga waali n'emmotoka we yagireka nga adduka. Mbadde nga nze nabyogera. Wali omanyi Kyabazinga waali but baakubuuza Kyabazinga obuga nti ali mu Uganda. So Mr. Movawala, with the due respect, now sisobola kuvuma. Wabula ngenda kugamba ekigambo kimu. Respect yourself and stay in your line. Sikulinaako buzibu. But when you come out to use such platform to blackmail me without evidence, oba oyagala kujja mu line yange ne level mwendi. Bw'onojja mu line level wendi jjajja nja kujjamu suuti n'empale njiteeke ku meeza abantu bagirabira bw'okyo oyagala. Statement yona gy'onoddamu okukola mu public regard my name ng'obulaka maili nga jjajja nja kutandikako single handed gwe ng'omuntu. Oyinza obutakyagala mu busoga n'ensi yabadde manyi obadde okikola n'ensi ejja kitegeera. Ekyo nkigambye gwe gula olutalo bw'oba oyagala kugula olutalo kunze ng'omuntu ng'osalako omugambo tujja genda fa. Nja kusooka nkuggyako ofisi y'owa Katikkiro wa Busoga mbuteeke wali tugende personal. Kubanga wejjeeko ekitiibwa okusala omugambo ku muntu nga tolina bujulizi. Kankabaddiremu. For a job well done. Abaana. Kankabaddiremu. Yalumusa Kyabazinga waife. Yakola ati never answer words with words. Answer words with action. Bagano nja kuirayo ebisoga nga ntambula nga ze bagenda nkyakala bukyakale nti mwogere Kyabazinga namuwamba kimuwambangako. Kyabazinga yali alikola bintu biri mu magezi ate Kyabazinga tasaba. Let me tell you, Kyabazinga takola ki takobera bantu ati ndikujja ni wani. Kyabazinga bamwiramu ate bana abasoga tulina embwitu ate emizimu gya Busoga nga gyatabwika ejo Katonda waife nga yavuireyo ebintu mebutirumbu yaliwa. After abusing the Kyabazinga, he has met his day. He's heading to Uganda very soon. Why should you ever attack the Kyabazinga? Tell me. Why should you attack our Kyabazinga, for God's sake? All right, no problem. Njala kwagaliza ebirembe na buli kimu kyobula kikutambulira bulungi mu bufuzi bwongo ofuga obwa Kyabazinga bwa Busoga naye ndowooza obulungi oguddako banga oyogera eri abantu b'okulembera ojjanga n'obujulizi ng'omukulembeze alimu ensa. Nze sirina Bwakabaka bwe nali nvumyeko okujjako bu protectinga. So manyi gye nva, manyi kyensula ne kyesisobola. Sisobola kuvuma Bwakabaka bwonna bw'okuvuma Kabaka yenna no. So no, njagadde okutegeeza nti wenziriramu okuwulira any public statement gy'okola against me ojja kuba olugulidde ku ppata. But currently sina buzibu naawe. Njagadde tegeeza ggwanga n'abantu kutegeera ebirowoozo byo naki ky'olowooza towards me. Okitegedde bulungi nnyo. So byebyo nza mutegedde abantu betudiringa nabo awo tuvuddewo. Abaganda mwenna njala bategeeza Museveni bw'akola ekintu akikola akitegeera. Bwe yakyusa maapu ya Buganda n'agijja ku maapu nekijja ntukyogerako nekibeera nekigenda viral naye kyasigalawo weekiri
Atlas isomesebwa mu masomero zonna kiraga nti Buganda ku map tekola ki bajawulamu in the latest Atlas Longhorn, latest Atlas Longhorn, latest Atlas mugira bulungi nnyo. Latest what? Okay, no problem. Kankulage. Western Buganda sub-region. Western Buganda sub-region yeno. Esoma wait. West Buganda sub-region district information. Western Buganda sub-region mulimu Kyankwanzi, Kiboga, Mityana, Kasanda, Mubende n'endala. Eyo mugira bulungi nnyo. Awo tuvudde mu moloza nti yakivaako akyakiriko. Kati kankuzize wano gye bayitanga Buganda yonna kati erimu wano mukira bulungi nnyo. Wano erimu East Mengo, eyo East Mengo mugira bulungi nnyo. Eno wansi West Mengo, eno wansi Masaka. Eri East Mengo ene bateekayo Mubende, wane bateekawo West Mengo ne Masaka wansi. Ndozo gira bulungi nnyo. Njala kuzoomingira ogire bulungi nnyo. Zino Atlas Mumugana Museveni takola kintu nga tamanyi nti agenda kiteekawo mu presence yakyo kibeerewo. Kati eno Central Buganda region district information. Eyo Central Buganda region ne information ya bino Atlas kuliko Gomba, Botambala, Mpigi, Wakiso ne Kampala. Yeno Central Buganda region ogira bulungi nnyo. Takola kintu nga takimanyi. Mumuddane mwekyanga yenga asigadde akirowoozaako era kyakikola. Tugenze mu East Buganda region. Eyo East Buganda what? East Buganda region. Eno Atlas sinze na biwandiise. East Buganda region mulimu Kayunga, Mukono, Buyukwe, Buvuma. Ogira bulungi nnyo. Ogira bulungi nnyo. Nkyakuwa Northern Buganda sub-region. Northern Buganda sub-region. Northern Buganda bulijjo bate mufunanga information ejo batemera temule kati nje batemera temera bulungi nga mbadde temugimanyi. Eyo Northern Buganda sub-region. Mulimu Nakasongola, Nakaseke, Butalangu ne Luweero. Yeyo Northern Buganda sub-region. Tugenze tukyagenda maaso. Tugenze mu South Buganda sub-region. Birabirimu Atlas. Mulimu Sembabule, Lyantonde, Rwengo, Lakai, Kyotera, Bukomansimbi ne Kalungu ne Masaka eri wansi. Yeyo ndoza mugira bulungi nnyo. Kati ye bwajjaawo n'akola ekintu ne kijja mu mawulire gwe n'okirabanga eky'omuzannyo you already aba amaze okuyisawo ekintu kye. Kyembagambye wali nkyalina ka pride n'ensi ebyokwetonda gabadde bakwekansaamu kubanga tetugaagala.
Mukitegedde bulungi. So kati lwadde terubusa njala tumira ku baganda mwenna ababadde mu lyato limwategese mu America Boston ne mugenda mu conference Salonga Mulengejja n'atuuza abantu be abakulembeze ababe bwe mwali babayita mu Buganda mu convention yabaddeyo babawulira emitwe emikulu ejja convention eyo abaganda abadde mu convention ya Mayiga ng'omujjayo gali amazina ge mwabaddeko kubanga buli muntu wadde mbogenda okukyakala kinaako buzibu naye konsandi yange eri bweti the office of Katikkiro office y'obwa Katikkiro ekitiibwa kyayo kiweddewo muli mazina musime tuli mu.com office of the Katikkiro office y'ekitiibwa kya Katikkiro eweddewo esaanyeewo teri Katikkiro asobola kudda mu pub n'atandika okunyenya amazina n'azina ng'ekisaanyi. It is impossible. Mu Bwakabaka obw'ennono Katikkiro yenna tabeera mu bintu bya kuzina amazina. Ekitiibwa kya office aba akyono. Yesu layaga musajja alina but alina peace. No. Office kintu kikulu nnyo. Nti office ey'obwa Katikkiro kiba kyakulabirako. Naye omusajja oli mu public oli bantu oli mu kuzina amazina kibuga tonkutula kutula kibuga yes olina eddembe okuzina kibuga tonkutula kutula naye ogaziniddewa era gongera kiku office eyo n'abamanyi obuwangwa n'ennono office eyo kifaananyi ki kye bagisiigamu. That is my question. Sifa ku lifestyle wabula nfa ku protectinga kitiibwa kyaki kya office eyo. So mwenna abadde mu kuzina amazina ne Katikkiro well and good mwebale mwanyumiddwa naye sookozeeyo obwongo bw'oggwe yeeyita omuganda okujjako ng'oli wa kabano njagala ondeetere vidiyo emu omu ku bajjajjaffe abataka b'ebika nga asimbudde amazina ag'ekisaanyi jjajjaffe abataka b'ebika ne Kabaka ne bwaleeta ani Sumaye Masapala Sumanya ne bamuyimba baba walukaga lwakiri akuba mu ngalo bwati namwe kubanga akuma office wa Kabaka n'ekitiibwa kye tasobola kudda Sumaya niko kunyinyagala benjuli aderi yewe akola akisobola naye amanyi office mwatudde kati okuwadde bajjajjaffe batakabibika njagala te video munga jjajjaffe mutako w'ekikata nsokuku okufuukuka amazina amaganda bakubye mu mano kubanga akuma office y'omukulu w'ekika naye Katikkiro n'oyonoona ekitiibwa kya office ng'ozina kibuga tookutulakutula sime biki oli eri weesaba ggule ngattole yes olina right naye office ekifaananyi kye kirimu okitunuddemu otya ekyo si kyekikulu. Kati mwenna abaagenze mu Buganda bwe kijja baswaza nnyo nga balangiridde Mayiga byatambuza byasooka Najjinda Luswata n'abyogera Janet n'abyogera Anita Amongi yabyogedde Mayiga mu kamwa ke kennyini n'avaayo n'akonfaminga bulijjo kye mbagamba era kye baagala okukola wulira bulungi nnyo bubatambuza siriimu na mental health. Njala kubuuza siriimu yazze leero gwe beesibako mental health bajoogedde kati mu regimu nga Kabaka baagala mulangirira nti alina ekikyamu ku bwongo bayiseeyo byabwe. Wulira bulungi nnyo bwe yabadde mu Amerika. Tubaniriza mwenna abali ku Moment with Anne mwebale nnyo kubanga mutweyungako bulungi nnyo.
tuli nno nabagambye dda mwetekeka bulungi nnyo bingi nnyo tugenda okulya bingi nnyo betugenda okuyiga bingi nnyo betugenda okumanya bembadde mubuuza kweshoni zammwe twazirabye dda wano zonna tugenda kubanga tugenda maaso tugenda ate ewa Katikkiro nze nno nsanyusa omulaba namulaba omwaka guli nenfukamira ne mubuuzaako ate guno nno gwakubiri ate era nga nina kubanga musenkana tumubuuzeeko ate twebaza Mukama Katonda omutambuza omuzija e Uganda okujja wano nno musajja waffe erya Massachusetts okujja kubanga zze kutulabako ate notuleetera bingi nnyo Kabaka yabadde nga amutumye kusansa okulaba nsinze atambudde era tuli basanyufu nti nno tubasanzeewo kakasa nti obugenyi buno munaabaako kye mubufunamu naffe tunaabaako bye tuyiga abasinga bakumanyi oli Katikkiro abasinga tebamanyi Katikkiro yaani Katikkiro ye mwami wa Kabaka omukulu yakulira abaweereza bonna ab'Obwakabaka era Kabaka bw'aba afuga Obuganda ayita mu Katikkiro olwekyo Katikkiro akola mirimu gya Kabaka era Katikkiro yalabirira ebitongole byonna eby'Obwakabaka Katikkiro ye mwogezi omutongole w'Obwakabaka naye wabaawo omuminisita w'amawulire era omwogezi naye omwogezi omutongole ye Katikkiro kale mu lulimi ndowooza omuntu atamanyi byaffe abeera eno lwayinza okutegeera Katikkiro ye Ssenkulu oba CEO ow'Obwakabaka omukulu abaana batera otulowooza nti Katikkiro yeeronda yekka ne tubagamba nedda Katikkiro Kabaka yamulonda era nze yannonda myaka 12 emabega tulabye ku nsonga ezimu bannayuganda abasinziira mu diaspora ze boogedde ensonga kyenkulu gy'olabyeyo ebintu bingi okusinga olukuŋŋaana luno lwajjidde ku miramwa ebiri obulwadde bw'omutwe oba obulwadde bw'obwongo mu luzungu bakiyita mental health ate n'obulwadde bwa mukenenya z'ensonga bbiri ezatuleese era gy'emiramu emikulu egy'olukuŋŋaana luno naye mulimu n'ebintu ebirala bingi nnyo mukyewuliriddeko esigadde eddakiika sijja kamalayo naye omwami ono yafundikidde yeegaana ebigambo bye yayogera nti ye tebamukubirako simu gamba nti abanje buwanguzi bwaffe yabyegaanyi naye kijja kubeera kyalulala ndowooza obudde bugenze kijja kubeera kyalulala naye mutegedde point gye bavuga ango gye bavugiramu ekintu kyabwe mental health AIDS si waalero yava myaka gya kinaana nakatigoba kya driving nga kyokka kati ng'ekirwadde kisinga okuluma abantu bakiyita musujja gwa nsiri na siriimu ne bali ku mental health kubanga balina kiba drivinga Abaganda kijja baluma nnyo ng'ekintu kino kivuddeyo nga lumbuye ndi wano ku kafoomu eggulama nga kivuddeyo nga bakitadde ku Ssaabasajja Kabaka kijja baluma nnyo ng'ate simu ze temukyasobola zikuba kyo nkibagambye bale video ewedde tusinkane nkya ku open roof discussion point ziri bbiri tugenda kwogera ku bikolwa by'obuyeekera Museveni byatusibako tugenda kwogera ku apology ya Museveni kuba tetwetaaga apology ye buli muntu ogenda kwogera ekikobero Museveni kyakola ewammwe ku kyalo mu family ku ba individual Museveni asitogere nti tugenda kusola musujwa item zigenda kubeera bbiri tugenda kwogera ku buyeekero buli mu Kampala bwe yeeteereddewo abaana b'omugeto mugenda kuba masimu mu confessinge tugenda kwogera ku apology ya Museveni ey'ekifula nnenge gyetondedde bannayuganda n'Abaganda buli omu gy'oli nga saagala weetirire ogenda kukuba essimu ofutuka omugambo nga sinze nk'okugambye olunaku lwanca lwa open roof discussion yammwe si yange Mukama bankumire video edde musabire nnyo presidenti kubanga abalabe buli lukya bongera okukola enteekateeka president wonna wooli weekuume Allah akukuume bakomredi mwena Allah bakuume gye muli okusinga n'abalina ebizibu Mukama bateremu obwangu nabo bali mu diaspora nga mwagenda okunywa ekigule magala eddiba namwe Mukama bateremu obwangu bakingirize wabula kyenjalo baga kiri kimu nga nfundikira akatambe kalemu dakiika 2
Munnayuganda yenna agenda okunoonya obuddamu gy'oli mu nsi yonna. Amateeka gafuluma era gakyuka nga gwe tomanyi mu nsi mw'ogenda. Mukama bw'akuyamba ne bakuwa empapula ezo ezisookerwako, ne bakuwa ne ka travel document. Nkusaba weewale nnyo okutambula ng'ojja okuliraana ensi eziriraanye Uganda, omuli South Sudan, Rwanda, Tanzania ne Kenya. 1. Travel document eyo gye bakuwa zirimu ka microchip oba ka SIM card aka tracking movements zoba ka tracking passport yo beise wonna. Mateeka amapya gayise mu nsi ezimu gasoma nti bw'ogamba nti oli asalira musiika nga mu Uganda avayo nga bakunoonya ne bakugamba bakubuuza nti mu nsi ezirira tosobola genda n'ofunawo obuddamu ne bakukuuma n'obaga nti ensi ezo Museveni alinawo influence oba ensi ezo teziri safe gyendi nti ye. Kati ate bw'otuuka mu nsi ezo ne bakuwawo ebipapula byabwe, gwe n'ogenda ate ng'osalinkiriza oyingira mu nsi ezo eziriraanye Uganda, babajja kutegeera waki wagenze era empapula bajja zisazaamu. Ekyokulabirako mwakirabye weekiri kiri visible. Nenjala bagamba ekigambo kimu bakomredi mwena bali ku social media platform nga wafuna empapula bw'otya bwe wazifuna mulekerawo okwogera ebigambo ebyama byammwe. Baganda baffe mubeera ku mutimbagano ne mwogera buli kyama kyonna, engeri gye wafunamu empapula, stories wayogera, bikiri walimba, ne mwewa amagezi, ne embassy zino ziteekwa okufuna information ne mukozesa fake document za kunnassa buli kimu bank account mukola bwe muti n'owa n'ennamba z'abantu abakola ebintu ebyo. Baganda baffe mwokyesa abantu bangi abaagala okutambula musale ku mugambo. Bwe mba temwena byakusobola kwogera ensonga ezimu zirekenga. Bannayuganda tuyitidde nnyo okwogera ebyama byaffe. Ngenda kusaba muganda wange social media erijjuddeko bambega babulirevo. Buli omwogera obukodyo mukozesa okufuna asayire mufuna empapula mwonoonera abalala nammwe kennyini system mugicompromising efa ekyali abalala baagala okutambula. Please mbasaba bannayuganda bali ku social media mulekeraawo okwogera ebyama byammwe. Nze visa nagifuna bweti nakoza sente bweziti kwa account nalindako sente bweziti ono yankolera paperwork ono yakola bwati nze migration nayogerayo kino nayogerayo kiri nembagamba bino nembagamba biri n'obyogera ku social media mukola night shares ekiro nemutandika okutokomoka omugambo. Bambega tebebaka bambega abazungu tebebaka kyobala tinakuzi baba dinayinga empapula badinayinga access ku buli kimu nti nze bwefuna sente nziisano ziseeka nze nina amaka bweziti nazimba bweti nina emmotoka bweti nakola bweti era nze system njikuba bweti nebwe. Muganda wange buli kyoyogera kyonna bakifuna ku lukubanga temusobola kusirikako. Please musirikeeko. Gye wagenda okubba tosobola kutandika kwogerera ku kizigo gye wagenda okubba. Oluganda baluwulira, Oluganda balumanyi nga ne latest iPhone eriko evunda Oluganda n'ebigambo osobola biteeka mu Luganda. Baboyi muwumuze emimwanyi mulekerawo okuexposinga obukodyo bwammwe. Mukama bakuumira.